Watu okola chankizo kwira nti otambula naffe mu Salam TV program omukeze webale tugenze mu kiru kyaffe kino ekirala ekya program yaffe eno era twagala okwogera ku nsonga ez'obutale. Nina omukulembeze w'obutale omukulembeze gwe nina bamwita Waswa Ssebuguzi Bashir yamyuka ateekerateekera Organizing Secretary wa Uganda Markets and Allied Employees Union. Njagala mukuwe akulamuseeko atatandikirawo olunaku olwaleero. Ssebo muganda wange twamukiibi nsanyuse nnyo ate okusinkana neera. Amina. Erinnya mulongo Waswa Bashir Ssebuguzi nga nze omumyuka w'omuteesiteesi ateekerateekera union egatta abakozi b'omu butale bonna mu ggwanga. Era ssebo nja okulamusa ku bakozi bonna ababukeerezedde enkokola ne bagenda mu butale okunoonyeza ekigulira amagala eddiba. Era abakyala naddala abakyala bakeera ssaawa 9 abalala basulamu bangi basuubula nnyo nakaseera awo n'abalala gye basuubula mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Sebeera nga nze omuwandiisi wa SACCO y'akatale k'e Namasuba abasuubuzi mwe beegattira ne basobola okutereka ssente zaabwe ne basobola okwekulaakulanya. Uganda Markets and Allied Employees Union si ekulirwa Kayongo. Yes sir. Kayongo aluwa. Ye General Secretary tulina omukisa. Kati gwe gw'omyuka. Ye General Secretary. Ye General Secretary. Nze ndi Organizing Secretary. Kakati Organizing Secretary gwa ye awaliwa mu myuka General Secretary. Yes sir wali mukama wange omukulu Hassan Kirya. Mukatale k'ekireka njagala kutegeera oli ali kireka. Hassan Kirya ali kireka. Ali kireka. Yes sir. Njagala kutegeera Kayongo yabulirawo. Kayongo abaamu Uganda yaddenga Kayongo musajja mugazi mutuuze mu Uganda era mutuuze mu America. Okiwulidde kyo? Naye olw'ebizibu ebimu. Okiwulidde ekintu ekyo? Olw'ebizibu ali mu America. Nawa naabeerawo. Ate yakulira obutale wano. Nawa naabeerawo. Kakati ategeera ddi ebigenda mu maaso. Obuzibu obuluma abantu abutegeera. Ensi yonna yafuka ensi tuli mu Global Village. Mwami Kayongo abeera gy'ali olumu ne tubeera ne ku Zoom. Enkiiko zitubaako bwe tuteesa ku nkiiko kuba olukiiko lwaffe si lugazi nnyo. Ebiri wano mubimutegeeza butegeeza. Abimanyi byonna. Teriyo katale katamanyi mu ggwanga lyonna mwami Kayongo oyo. Buli katale n'akatandikiddwa eggulo. Obutale abumanyi. Kayongo gyali mu Amerika ali mu kulya bisiiki. Nedda ssebo. Eno mwe muli mu kuvumbula mawolu. Kayongo buli ekifa mu ggwanga. Sikiwandi abalumirirwa. Byonna abimanyi era singa etalumirirwa. Enkiiko ze mutuuza mumulaba ng'ali saagala ogaye nti ajja kuwulira ajja kulaba ajja kukola atya anyiige kino yogira mazima. Yes sir. Akyatugasa oyo atali mu ggwanga. Atugasa bulungi nnyo kubanga omukulembeze yenna omulungi ayingiza abantu abapya aguluminga. Mwami Kayongo oyo yatukwatako dda emyaka mbadde nga ngoberera ebbanga lyonna mbadde mu butale naye ng'ate siri mu union. Naye mu myaka okuva emyaka nge 4-5 nenjoyininga union era mwami Kayongo oyo nanjagala nnyo n'alaba obusobozi bwange bwe nsobola ettaffaali ensobola okwongera. N'akufuula yakyusa kitegeeza ti waliwo na lukiiko. Yanguluminga nensobola okwesimbawo mu QDC. Mu QDC mwe tulondera abakulembeze era obukulembeze buno obupya obuliwo era obwamuzaako nga General Secretary twalonda mu mwaka oguwedde mu December. Era ne muzzaako mu America. Sebe muna Uganda. Mu December mwaddizaako mu America. Wano etteeka teritukugira kubeera nga nyina obutuuze Congo oba e Rwanda ate nga bwe ntambuza n'ebya Uganda. Abatulaba mu December olukiiko olufuga obutale bwonna mu ggwanga
lwaddamu ne lutuula ne lulonda Omumerica yakyaka kulembe sebo Munnayuganda era Omumerica Munnayuganda era Omumerica ekyo yagadde okusibirako ekyo constitution yanti tetukugira kati nga tuvudde ku Kayongo nawulidde nti etteeka eryayisibwa omwaka oguwedde ku butale buno libanyigiriza nnyo era liyinza obbaleka nga temuyina kammwe amateeka agakolebwa gabeera gayamba ku bantu berikwatako naye kakati amateeka agayisibwa ku butale gabanyigirawa kakati njawo okusooka okwebaza ba MPs baffe abakiikirira abakozi tulina aba MPs nga 5 yadde nga mulimu ab'enkizo abatuyamba etteeka lino okuyita etteeka limu ebirungi n'ebibi naye ffe tutunuulira nnyo ebyo ebinyigiriza omusuubuzi waffe ali mu katale naddala baneekolera jangi nti etteeka bwe wetegereza etteeka lino okuva kawaayiro nga 19 okutuuka nga ku 21 oba 22 awo weryogerera naddala ku bukulembeze mu butale nti tewaabengawo ssentebe wa katale nga bwe kyalinga wabula etteeka ligamba ki tewaabengawo ssentebe wa katale agatta abasuubuzi mu katale ako etteeka lyosoma wabula buli department enaabanga n'abakulembeze babiri abennyanya okugeza nti mwowino mulimu ebiyumba 110 kiba kitegeeza ezo ze department 110 department ezo zijja kuba n'abakulembeze babiri kitegeeza omwami n'omukyala bw'oba oyagala okusinkana abakulembeze mwowino abakulembera abasuubuzi mu katale olina okusinkana abakulembeze nga 22 kitegeeza ki entambuza y'emirimu lindako etteeka lyosoma lyawo etteeka ye Market Act 2023 eyayisibwa bw'ogenda kawaayiro ejjako omukulembeze ku buli katale bwe kiri kasita bajjawo chairman n'akakiiko ke ebimu ebintu ne bitandika okudobonkana nti obutale bwonna naddala obwa gavumenti bunaakulirwanga market mansita oyo nga yavunaanyizibwa ku kusolooza yavunaanyizibwa ku kutaawuliza enkaayana yadde nga takolangako mu katale tamanyi neeyisa y'abantu market master gavumenti yemu appointinga nemuleeta mu katale ka gavumenti exactly era bw'ogenda mu tteeka eri akawaayiro 19 bwe baga designation of departments bakulaga ti buli department enaabanga naki n'omukulembeze abakulembeze babiri omwami n'omukyala kati mu mbeera bwetyo weekanga olumu nali mpita mu wino nga mulimu okusoowagana akatale oba okakubya ekigo ate nga market master nga addukira ate abamu ku baali abakulembeze baffe wakati abakulembeze ba union tebakkirizibwa gobebwa mu butale owa union njogera ekiyina okuba yadde nga be baali bawamba union kwamwe mugatta buli wamu kuba tuteekebwawo naye akatale kano akali mu kifo wonna we kali nga kemukono nga manyi nti ka gavumenti nga kali kiryandongo nga ka gavumenti nga kalimu akowino tekakkirizibwa mwana tunaka private akobwannannyini bakugamba teweeyitenga ssentebe w'akatale era ne bamuyita market administrator si chairman awo ne neebuuza ffe nga abakulembera abakozi b'omu butale abakolera mu butale ffe tetukulembera butale oba gavumenti eyagala bakulembera buki tukulembera abakolera muki mu butale nti awo ne neebuuza nti tulina bw'ogenda mu constitution mulimu etteeka eritukkiriza buli omu okubeera n'obwannannyini ku kintu kye bw'obanga olina okuba n'obwannannyini ku kintu kyo naye ne bajja ate ne baga teweeyita kino nja kukuwa ekyokulabirako nti bwe baali bawamba owino baali bawamba nakasero nti ne ofiisi zaffe eza union mu owino
zawambibwa ne zijjibwa namu. Ofisi ya Ssentebe Kayongo nayo yawambibwa. Twalina offices eza Sako ne ziwambibwa kati ogeza nga Sako ye Nakasero. Yalimu akawumbi akasukka mu kamu n'ekitundu. Ssente ezo zaalagawa. So obukulembeze singa buba weebuli ku ssaawa eno tunoonya banoonya abakulembeze abamu ku baali bakulembera obutale obwo okutuwa information ekwatagana ku ngeri obutale gye bwali butambulamu na biki bye baafiirwa. Sokuninjaka kutwala mpola ontwala mpola oyogedde kawumbi ka ssente kali Sako gavumenti eragira abantu okwekulaakulanya eyogera ku bwe baakuŋŋanya akawumbi ka ssente Nakasero be baali bawamba akatale ako okukeddiza ne Sako ne bagiwamba ne Sako ofisi zaayo ne bakola ki ne baziwambiramu. Sijja nagenda wala nnyo laba ennaku 3 emabega enkuba eyafudde embye oluvannyuma lwa wano e Nakivubo okuzimba ekisenge ekyaleese amazzi amayitirivu agayonoonye emaali y'abasuubuzi. Kigendererwa ki eky'okuzimba ekisenge ekyo? Ddala bonna agenda mu KCCA ekisenge ekyo kiri mu mateeka alina olukusa oluzimba ekisenge ekyo ye bw'anaaba aluyina KCCA organizing secretary olutalo lw'ositudde ku hamu n'olusobola sisitudde lutalo olutalo lw'ositudde ku hamu tetulumba bantu on'olusobola tetulumba bantu nga bo wabula twogera ebintu ebinyigiriza omusuubuzi nti bwe baatandika byogera eriyo omuntu omulala asobola obyogera gye bali kubanga njagala weetegereze Pakayadi buli bwe yakwatanga omuliro kyekyava mu kukwata omuliro kwa Pakayadi yasigalawo kyekiriwo si bizimbe tusigale nga tusirise ng'omusuubuzi w'omukatale omuntu wa wansi ayongera kunyigirizibwa. Tetujja kusirika bazimba ekizimbe nekibeera kitya balina ekisenge kye bazimbye awo ekisenge ekyo nga kibulookinga entambula y'amazzi. Bwe weetegereza obulungi enkuba eyafudde embye yayonoonye emaali y'abasuubuzi awo olunaku olwino. Omusuubuzi oyo nga ssente azijja mu banka azijja mu zisakozi abamu sima PDM gwe baabawa kati ate ng'olwo gavumenti emale ekole ki ebanje abantu ssente. So tetuyinza kusirika nga gavumenti yemu yegenda okujja ebanje abantu twakuwa ssente z'emyoga twakuwa ssente za PDM twakuwa ssente banka yabawa ssente naye nga ono omusuubuzi omu kuba olwayo waliwo enjogerega nti abagagga bave mu butale naye nga abagagga webabuuza bamenyayo bameka bamenyayo omu bakawayo ngo bagaggawala bakawayo ngo bakola ki naye nga abantu be bakulembera mu katale kati okugeza nga bali mu mitwalo mwowinaawo naye nga ng'omuntu omu laba ebizimbe byatadde awo wonna obutale buveewo ate bateekewo ebiki ekizimbe kigenda okubanga nannyini kyali muntu omu. Ekirala gende wakiseka ettaka liri mu kutwalibwa bagala kuteekawo baasi paka ya baasi bakuteekawo paka ya baasi awo kakati mu mbeera bwetyo era ogambe nti tusirike obukulembeze obwali wakiseka nabo tebukyakiza. Muganda wange njagala onoonye ku Chairman Kasolo owakiseka abasajja abamu tebakyagana oyogera n'abasajja nga bakulukusa maziga emaali yaabwe bawoza abagagga ewakiseka wasipeeya ogenda kufulayo omuntu kadongo kamu kati kubonawo katale akazimbe nalaba bazimbaku katono wano wakiseka ettaka lyonna gavumenti yennyini KCCA ne pulaani yaawo yagiiso naye olwaleero bali mu kuweefulira mu kitinga mbazi. Bwewetegereza twaliko embaali naye abasuubuzi bo beerwanako mu Central Market eyo ne bagagana amateeka ge mwagala otuleetera tetujja kukiriziganya nago kubanga gatunjigiriza ng'abaki ng'abasuubuzi Esoloti Embalala Majesty of Recent nobaga nedda fe tujja kukiriza sima bano bagundi ba market masters ndeko ng'ovudde ng'okyawummuzaamu ekyaba market masters. Yes sir. Bambalaba ne Mowino ne etteeka lino liwa abantu abakolera mu kifo okubeera nti bakitwala
Yes. kibulirawa kifiirawa kakati president yennyini ye yalagira abantu beegule abantu era beegula ku Owino besonda sente kyekimu ne wakisekkale besonda mu sente abantu abo bamala okwesonda mu sente ne bagula era gavumenti n'eriyirira muteeka n'eriyirira musajja gwesaa kwogerako essente empitirivu ennyo nti yali nti yaguza akatale kaaki ku Owino bamuyirira billions naye ate era tebyali mu mawulire basajja balaba abantu ne basonda sente genda abantu ne beesonda yalina emidaala gy'esatu yalina enda kuba tewaaliwo basajja balaba afulumye ne bamala ne beekyusa bamafiya ababuzaabuza pulezidenti bajja bamulaga nti wali bagagga bayitirivu ne bajja ne balimba nti Kayonga alina obuyumba 2 Kayonga alina obuyumba bumeka naye nga in reality tabulina beerwanyisizza balese Susan Kushaba njagala onoonyereze ku basuubuzi abamu kale bossi ensobi yaabwe bali mu Owino oba be bamu ku bannannyini abaalimu baafuluma Susan Kushaba abantu abamu abali mu Owino yabajjawa abantu bakaaba babakubye obubaawo buliko emisumaali egundi ezo singa nagize neteserese bulungi nandikuwadde vidiyo ezo n'oziplaying oba singa oba olina obudde obubaawo ne babakuba obubaawo ku mubiri ne bayika omusaayi naye nga babakubira emaali yaabwe babakubira omukadde alowooza nti ye pensioni ye gwe mudaala gwe ne baba baguvuddemu asobola okufuna omupangisa n'amuwa akasente akasobola okumufunira eddagala erimujjanjaba sukaali erimujjanjaba pressure. Abantu bwe bamala okusonda ssente ne beegula kati ate gavumenti neeronda neddamu neeyisa nti obutale bulina kubeera kalina kuddayo ate mu gavumenti mu KCC ng'ate abantu batadde mu ssente era ssebo nja kukutegeeza ffe abamu kubajaganya nga Dose Kisaka bamugyewo kwa Dose Kisaka oyo yayongera nnyo n'anyigiriza nnyo abantu mu butale wano mu Kampala nga y'omu bw'otegereza obulungi bwe badde bamuta baani abasoose okujaganya si Susan Kushaba oyo nga bambadde zi-t-shirt babuuka mu bbanga bakola batya tera ki ekibagira Susan Kushaba kiki yayamba abantu mu Owino okujjawo okubataataaganya okuleeta amagye omwo okunyigiriza abantu okubakuba kale ate ekisinga okunsanyusa nti gavumenti naddala gavumenti ye NRM waŋŋambe NRM badde bali muku ennaku zino mpulira banoonya engeri gye baddamu okuyimusa obuwagizi bwabwe mu Buganda ne Kampala okutwaliza awamu tewaliwe mugenda kufuna buwagizi nga abakuba abantu mu Owino bagenda bambadde t-shirt ate za President Museveni tewaliwe bayinza kufuna buwagizi okujjako okwongera okuserebera ddala obuwagizi bwa President Museveni n'abantu bakozesa abamu abamulimba oba mafia ne bamuggyako essente ba Susan Kushaba type ne banne bamulimbira ddala obuwagizi bwe bweyongera kukola ki kusereba kali abalimu olopposition nga bongera okusanyukira ddala obulungi n'opposition okutwaliza awamu. Oyinawo oyogeredde n'owabamukko noga nti bakwata obutayi obubaawo saawa vidiyo zonna tuzirina abamu abantu mu Owino beogera ku bya mwaka ki nakyo kanjikubu tebisusa na myaka ebiri kuliko abaali balimba Susan Kushaba yafuluma naye Susan Kushaba agira n'addamu n'ayita eno ebbali n'akola atya era njasooka okwebaza minisita wa Kampala y'omu kubagezaako okutuyamba n'ajja tinamyalo yayisa statement emabegaawo nasaagala kuddamu kulaba Susan Kushaba ye Major Emma sagogera nnyo kubajasa bogerako nnyo Major Emma akoze ki Major Emma nti era bwe bakola ne Susan Kushaba oyo naye yabalagira n'abagamba sente ze mujja ku president nga mwongera kutta buwagizi bwe
ajalina byalo saagala kuddamu kulaba Susan Kushaba mu nsonga za butali. Meja Emma Meja Emma ojja kumubuuza oba ojja kumumanyi mukwano gwange omuleeta ku gundi naye ali mu njagala obugende bwe wakiseko obuuze ku bantu abasuubuzi baayo ani omu ku baabadde baduumira naddala awo ekifo kye baagala okuteekamu paaka ya baasi ng'ate ku ttaka ly'akatale abadde alabikira wagenda nkulaakulana so mu mbeera alwana kulaba nti abantu bakulaakulana tetulemesa nkulaakulana naye ng'ogenda kukulaakulanya ate ku ttaka ly'abantu tebalinako obuyinza tebeesasulira nti mulaba TV ya Salam TV gwendi naye ye Organizing Secretary wa Uganda Markets and Allied Employees Union ekibira ekigatta bannannyini butale ekigatta obutale bwonna mu ggwanga gwendi naye Waswa Bashiri Sebuguzi katugenda tuwumulemu ku katono tugenda kubanga tudda tweyongera okutegeera kubanga akavuyo nange wenkalabidde bw'oteekawo etteeka nti abantu begulira ebifu ate etteeka ne lijja ne libajjawo nga bamaze okusonda ssente ndowooza abantu bano bandibadde baddizibwa ssente zaabwe bw'oleeta ba masters baddukanye ebifo bino naye abantu abateekamu ssente zaabwe zo zibaddidde ekifo kibira nga kyakatale ng'ewakisiga bw'okera ku makino ogaa nti kakati abantu basonda ssente kuzimba biki tugenda teekawo baasi abantu bano baddizibwa ssente bw'ogenda mpulidde akawumbi akawumbira omusobi katugenda tuwummule tukomawo saagala oveewo. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agro-business, manufacturing, tourism, infrastructure, health and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. I wake up full of life. Through every dream you reform, I feel alive. Sleeping takes you places. The beauty of the morning. I rise like the sun. Euroform does it better. Euroform sleep better. The quality of your sleep can make or break your day. We're charging a Euroform mattress and wake up recharged every morning. Euroform. Sleep better. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Okuba omuwanguzi olina okuba sede nga Tiger.
newe ogula amafuta ng'okozesa MTN Momo okuwangula kwangu. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#, teekamu merchant code, teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu Momo pin, usasule. Congratulations! Emmotoka yo kati nsanyufu era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Tata Jona, Landi Road yera wona tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu noti 7 98 19 oba 077 Asatumubbiri 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. The Grand Annual Girls Seminar. Eno seminar banguliro ate lusirika lw'abaana abawala mu ggwanga lyonna. Semina y'abaana bawala bokka okuva ku myaka 10 okutuuka ku myaka 25 nga yakuyindira ku Mbogo High School e Kawempe Ttula okuva nga 13 okutuuka nga 22 December omwaka guno 2024. Abaana bagenda kusoma eddiini, enkola y'emirimu omuva ssente, okubuulirirwa empisa z'omu bantu, ssaako okutunuulira okusoomozebwa omwana omuwala kwayitamu n'engeri gye bayinza okukuvuunuka. Okwetaba mu semina eno omwana waakusasulirwa emitwalo 10 gyokka nga kwe kuli buli kimu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0702190012 oba 0704430478. Semina eno etegekeddwa Jamaiyati Tablighi Dawa As-Salafiya Kawempe Division ng'ewagiddwa Salam Television wamu ne Babu Enterprises Limited. Webale gwe munaffe atwegaseeko era atambula naffe ku Salam TV program Omukeze. Tuli mu kitundu ensonga mu nsonga. Bolaba abantu nga bayogera ku nsonga zaabwe ezibagatta, otandika okunyeenya omutwe n'okunoonyereza. Amanya nze Twaha Mukiibi. Nina Waswa Bashir Sabuguzi ono organizing secretary wa Uganda Markets and Allied Employees Union, ekibiina ekigatta abakolera mu butale mu ggwanga ekikulemberwa Omumerika Kayongo nkajja. Sibakolera mu butale bwokka n'abakola emirimu egyekuusa awo, kuba tulina ba market street vendors abakolera ku street, n'abatembeeyi, tulina abalonzi b'obucupa, tulina abascrap, tulina abakasasiro,
abo bonna tubagatiramu. Tulina abakozi b'amaduuka abamu abali ebbalibbali kuba kasiito eringa egatta abakampala wokka. Kati abo bonna abakozi abafaananako abo baneekolera jangi abo bonna tubagatira mu unioni eno. Yes. Tugenda mu maaso waliwo kembadde njaga kuyisaawo nina wano kyendabye ku mutimbagano nga balaga nti Uganda okuva mu mwaka wa 2019 yakafiirwa ebibiina bya bannakyewa NGOs, non-government agencies, organizations, civil societies kanaana zino zalinga ziyamba okuteeka ssente mu bantu nga bano mu bintu ng'ebyenjawulo ebikulaakulanya abantu ebibakyusa naye kanaana zizakaggalawo awo tujja kuddawo edda kamuzze ku nsonga otagende mukummula wabadde olaga nti kati obutale buyina ba market masters gavumenti be yateekamu okugeza Kampala waliwo Nakasero ena abagikulira bava mu Keziziye Nakawa Nakawa nabo wa gavumenti Nakawa Owino abaliyo ba gavumenti okusinziira ku tteeka gwe ali mu katale londa abantu babiri mu buli department awakatale kaba kakyasobola okufugika enkaayana ogenda zitaawuluza otya. Ekisooka market master tali mu tteeka eya Markets Act eya 2023. Kibi kye kiri ku market master ono. Ekisooka tali mu tteeka bitwa tugoberera amateeka taliimu ate gavumenti yakola etteeka boogera ku market administrator. Market master tali. Market master aliriddawa mu tteeka eryo. Talina walabikira. Market master takolangako mu katale. Tebamanyi nsonga z'akatale bwe zikola ki? Bwe zitambula. Tabitegeererako ddala. Era abamu ku bakulembeze baffe kuba tetukkiriza nti baavaamu wabula ne tukyabayita buyisi ba ssentebe. Kuba gavumenti kyeyagala okuwulira. Teba kuwulira nti waliyo ba ssentebe ba butale. So, naye buli bwe basoowagana mu butale era ogenda okuwulira market master ataddukidde kwabo abamu ku bakulembeze. Nti ssentebe w'akatale Nakawa yajja n'ayambako okutaawuluza ki? Gavumenti gwetaaga kuwulira atalina mu tteeka ate yayambako kubanga ffe twali tumanyi nti ssentebe alina n'executive ye. Oba market master ono gwe basindika atalina kyamanyi ku butale amaliriza anoonyezaamu yambanga yo. Kati kitegeeza talina mugaso. Obutale buddemu bwekulembere ne bassentebe baabwo. Yengeri yokka gye tujja okukola ki. Market master tayinza kulowooza nti olowooza government programs ezisinga tezitambula. Nti informal sector naddala obutale bwe businga okukolerwamu abantu ba wansi. Nti omukazi ono akeera essaawa 10 n'agenda n'asuubula. Chairman w'ekyalo anaamumanya ddi gw'oleesa emyoga. Olina kukolagana na ssentebe w'akatale n'olukiiko lwe. Bw'oba oyagala okukulaakulanya omuntu wa bulijjo najja n'amanya nti abantu baffe bali muwendo bwe guti kati ssente zo ne ziyita mu ki? Mu nteekateeka y'akatale layini nga bw'etambula. Twali tugezezzaako ng'abakulembeze b'obutale abo gavumenti bejjawo okulanga ne SACCO zitambulira mu ki? Gwamanyi nti baali tebakkiriza mu tteeka nti baba kukkiriza na SACCO kubeera mu butale. Singa olisoba bulungi lyonna peegi 2 mwezi nga ne SACCO tezirina bba mu butale naye ekyo kikola nti enkulaakulana zino z'oyagala abantu beekulaakulanye ogenda kuziyisaawa. Olina ziyisa mu administration y'obutale mu chairman sale ne zijja mu SACCO oba za myoga oba za NADS nga bwe zaali olwo obutale ne busobola okukola ki? Okwekulaakulanya. For example, government erina skilling Uganda, skilling biki? Obutale bubeereko n'ebifo
kubanga ojja kwekanga ng'ekifo kimu mu butale mu Owino sijjukira kati bwe bitambula bulungi kubanga oluusi baabanga tebaagala tuyingire namu nti ekifo kimu kisobola okukolerwamu abantu 5 olunaku eyakedde ku makya ennyo ku ssaawa 11 n'asalirawo endibootayi n'avaawo ku ssaawa 4 ne wajja omuntu omulala ku ssaawa 4 n'atuuka ku 8 ne wajja n'omuki n'omulala kati kitegeeza abantu bano abannyuse singa oba otaddewo ebifo bwe bityo zi-steering center ku butale kitegeeza abantu ogenda kubayambako okwejja mu bwavu nti wanyuka wali alina kyasobola okukola ki so si kunyuka kugenda ku mweso zezimu ku nteekateeka emyeso ngiraba nnyo wansi eyo bwe kiri nti abantu balekerawo okubeera redundant tiwaba nyuse wali tajja kgenda kumalwa tajja kgenda kuki tajja kgenda mu myeso tajja kgenda mu bumenyi bw'amateeka naye ekyo kijja kuyamba ka gavumenti naddala President Museveni nga ategedde abakulembeze abatuufu abakulembera abantu abakolera mu butale twayanze ne gavumenti naye mu gigambye bwebanga yaleeta ba market masters abatali mu tteeka naye kitereezi kuba yalina obusobozi bw'okukiteeka mu tteeka ng'egobyewo bano naye kakati bwe kibanga kyagaana nakati kikyasoboka kibanga bakolera bweru wa tteeka gavumenti ng'etudde naffe nga bakulembera abantu abakolera mu butale ne twongera aye nga mu kusooka bakyusa bikyuse Mwami Kayongo ne ttiimu ye bateekamu ebintu byonna bwe birina okuba naye olwatuuka okubiyisa mu paalamenti bamafiya olw'okuba balina bye baagala ne babisamba twayanze nina eddakiika 10 okuva wano njagala kugenda ku nsonga ndala era nga eri omwo mwennyini atulaba nina Bashiri Sebuguzi Organizing Secretary owa Uganda Markets Allied Employees Union ekibiina ekigatta abantu abakolera mu butale si katale kaani si katale wabula obutale bwonna agenda obuli private buli akolera mu katale n'emirimu egyekuusa kugitambulira mu bigambo byogenzi n'ogamba wano nti mbw'otunuulira etteeka liringa eritayagala na SACCOs bantu babeere nti bakola beekulaakulanya n'ogamba nti waliwo ne ssente ezaali mu buwumbi ennakasero era bamarket masters bwe bajja gavumenti bwe yajja okweddiza obutala ne ssente bwe zaabula tezitegeerekaga abantu obusente bwe beesondayo buli lwaggulu ne basonda era tuwatula ne ssentebe yali ssentebe wa SACCO eyo mwami Munyankole tumusiime n'atuwa information yonna musajja na muzeeyi kati naye tubeera naye mu misomo egy'enjawulo oluusi egikwatagana ne SACCOs n'agamba atya esente tezigira tezirikavalingibwangako yadde teyazogera nako kati njaga kutegeera abantu bano mmwe nga mukyaliyo ng'aba Market Allied Employees Union abantu bano bayinza kwekulaakulanya batya njagala eddakiika ezisembayo tulabike nga tuwa ku magezi kiki ekisobola okubeera nti kikolebwa tetwagala kukola puroguramu yafa bantu bano kiki ekyandibadde kikolebwa kaakati mukama wange tulina enteekateeka kyenkana emaliriziddwa okufumbibwa yenteekateeka ya puroguramu eya NISIPS sokoline kutwala mpola NISIPS NISIPS National Informal Workers Social Protection Scheme nti olwaleero enteekateeka etera okutambula mu bantu baffe baneekolera gyange yeya munno mu kabi gundi alwadde ali bubi ne muyisa akabbo so nga ate bannaffe abakolera gavumenti balina enteekateeka balina ekittavu mwe batereka essente ezibayambako mu bukadde bwabwe bano bamusiba ttayi yesebu ezaabwe ziri mu NSSF exactly ono agambye ani eno NISIPS bagiyitaani National Informal Workers Social Protection Scheme yeze okuyambako nekolera gyange naawe kennyini mulimu abantu abamu abali eri
nga basobola nabo okutereka eno kubanga bwe tulitayalinga oba abantu bwe balitayalinga bonna bagoyinga informal kubanga omaliriza bonava wano ku NBS omaliriza oyagala kudda ku Salam TV kuno omaliriza oyagala kola ki kukola bajjiro lyange oyakola bajjiro lyo oyagala kulunda oyakola kitegeeza ffenna tuli mu informal sector awo no tuyitira abannayuganda bonna be tugenda okuyambako okwerwanako mu sector eno tusuubira okuyamba abantu okubayambako okuterekera obukadde bwabwe tusuubira okubayambako okuba basobola okugyayo ssente zaabwe kubanga tetulina retirement age eri awo mu informal sector retirement esooka gwe kulwala bw'omala okulwala obuyambi ogenda kubujjawa tewali ssente mulimu alwana ataddamu kukolera ddala kati awe twagala okuyambirako nti omuntu yatereka ssente ze sente zino zisobola okuvaayo oluvannyuma lw'emyaka NSSF ebadde tetuukayo bulungi nawulire egaziwa nekanti saagala nnyo kwogerako NSSF kubanga siri mwogezi waayo temugimanyi nti saagala nnyo kwogerera NSSF kubanga informal sector badde sinagirabamu nnyo mu informal sector sinagirabayo ekola nnyo kuba musaala kubanga bamusaala wetambula kijangwira kino kiri voluntary mwabafuna sente zabuliwo ezibuwalirwa nti ojanga gwokyogedde ojja kwekanga nga bano abantu omuntu akolera mu katale asobola okusevinga sente eziwerera ddala naye olw'okuba nti adde talina nteekateeka egenda kumuyamba sente azikuba ku mumwa mwabali nabo mmwe mubitegeera fe abali nabo fe ababitegeera ensonga kyatwongera okugamba gavumenti nti mu puroguramu eno tulinamu enteekateeka nga singa omuntu aba alwadde alina ssente okusinziira ku ntereka gyagenda okuba nga atereka ne nisipusi zagenda okuba nga afuna okumala ennaku zaba amaze ku kitanda kuba tulinamu inshuwarensi memba wa nisipusi abeera insured nti bwalwala inshuwarensi eno emuyambako tulinamu enteekateeka eya school fees nti memba wa nisipusi tojja kutawaana na kuweerera mwana nti ate sente enzigyewa tulinamu eyo school fees program nti singa omuntu waafa okusinziira mu nteekateeka ojja kwekanga ogenda kufuna sente ezigula keesi ogenda kufuna sente eziteekateeka olumbe oba okiraba nti ojja kusobola okweterekeranga gwe ate oterekere n'abafamireyo munisipusi buno naye ng'obumu ku bwangu obugenda okubeeramu tutandikidde ku muntu owa wansi ku ssente ntono ennyo nga tubala ti omuntu asobola okutereka esiringi 150 buli lunaku esiringi 150 buli lunaku era nga ettajeti yaffe mu ntandikwa tutalyekiyinza akakadde k'abantu ako kayina n'okusoba n'omusobyo kubanga abasinga obungi bali mu informal sector naye ate tetukomera mu informal sector kati olumu tubayita bamusibataayi olwere twadde naliko ne general secretary owa private teachers union n'agamba basoma ba teachers mu private naye nabo bayisibwanga ba informal era tugenda kutambulira wamu nabo era amasomero agamu natandise okugatuukamu ne bannaffe abalala nga tiimu bweri abasomesa tebali mwenesef njogedde nti mwebali naaliyo newamwajayo enaajayo nti ali eri naye asinga kufitinga awo nno enteekateeka eno ekibiina kino kimaze okuwandiisibwa ne ubula under ubula act 2011 nti eteekawo schemes era skimu yaffe okusinziira ku poto ya ubula yeyenkaaga-5 mwamaze ddala okugenda mu maaso twamaliriza dda enteekateeka tulina administrator waffe enteekateeka etambula toyanze nnyo toyanzege nina eddakiika emu okubira nti nva wano olina kyomaliza nakyo njagala okusooka okwebaza ababadde ku Salam TV nga balaba ubula yabatadde mudda ubula yamaliriza dda enteekateeka ewandiisa nisipusi
yesebo era essaawa yonna nezokulindeko kwanda basente empitirivu eziri mu informal sector yesebo gavumenti kiyinza ekitya okuba nti n'okutuuka essaawa yalire badde tennabakulengera idea gavumenti yakirengera naye nga terina bantu batuufu kati ffe ngaaba Uganda Markets and Aid Employees Union twakiwomyemu omutwe naye nga tulina ne union zetuli nazo transport union abalina ababaasi abataxi ababodaboda tuli nabo tulina union etwala abahoteri bonna tulina union etwala abavubi tulina union zezenjawulo naye olwokuba ffe abamarkets ffe abatandikirwako mu informo fa abalina enamba esinga obunene eri mu informo sector awo newejalo bebalizaako kkiriza mukama wange nebaze mukama wange Juko Robert Sekweyama chairman wa katale ke Namasuba mbadde manyi nti ogenda kwebaza Godfrey Kayongo mademu eranga esentebe wa Central Region nebaze mukama wange Kayongo nawali abeerako sebo gundi azifuna mubadde balabi balungi eba program eno yonako olwaleero era sebo katono nnyo second yemuyoka nsaba nga bwayamba abantu abalala akwasizeeko abantu bowino abayononeddwa enkuba emaali yaabwe kubanga enjega eyo yavudde ku kisenge ekyazimbibwa tweyanzanye waswa Sebuguzi Bashir gwe tubadde naye ye organizing secretary wa Uganda Markets and Allied Employees Union olukibiina ekigatta abakola mu butale mu Uganda yo nze twaha Mukiibi nsonga muziwulidde NISPS ensanyusiza nnyo ejja kukola omulimu abantu badde balitayalinga lwakufuna bubenje n'abirawo nga tasobola nakufuna sukaali awo mubadde balabi balungi mubeere bulungi nze twaha Mukiibi mweraba eno ye Salam TV.